Ate mu malala getulina agataliiko omutuntu bo abalimi b'ebikajjo okuva e Mukono, Kayunga ne Bwikwe beeraliikirivu olw'engeri bakama baabwe gye bakonzimbizaamu emirimu gy'ekibiina kyabwe ne babula n'engeri y'okufuna obuyambi okuva mu gavumenti. Okwerumaaluma tekutwala ki? Okuleka okusitresinga n'okuteeka mu ŋŋambo. Abalimi b'ebikajja beegattira mu kibiina kya Mukono Sugarcane and Growers Cooperative Society balabudde beekikwatako ne beebuzaabuza ti bo ng'abalimi tebagenda kukkiriza mu China bali ku lukiiko lubatwala okuddamu okulondebwa ku lukiiko olugenda okulondebwa okutuusa nga babalaza ensimbi esukka mu kadde 3 ezaabulankanyizibwa. Kati bwe tusula okwerumaaluma jjuuzi ne tulowooza nti bannaffe bano bazzenga babakakejjulako akasente ku lw'ekibiina. Omuzannyo tugumaze, tukooye okuzina amazina agataliiko omusazi mutuufu. Finali babyogedde ku ggombole Kawolo ate bakuŋŋanya okulonda abakulembeze b'ekibiina kyabwe abajja okudda mu bifo byabaddewo. Olukiiko lukubiriziddwa omuwandiisi wa minisitule y'ebyobwegassi n'obutale Joseph Lutalo asomesezza abalimi b'ebikajja ebikwata ku bwegassi. Tukole ekibiina kyaffe ekirambulukufu, ekibiina ekiyinza n'okugana nti nno omuntu ayagala okubakwasizaako ayanguyizibwa. Abalabudde ntubadde bunafu bwabwe mu kiseera kino kuba nti balina kintu kikalu kibatunulako bo nga abalimi b'ebikajja abasukka mu 13 nti mu kiseera kino n'ebbanga lye bamaze waakiri baali badinaku makumulumbisi mu bikajjo. Twagala ekibiina kyaffe mu bbanga twagala kuba wana eno ddala ono asobola otutuusa bano basobola otutuusa. Abalimi bano abazinga bamanyi yali bagenda kulonda abakulembeze baabwe bategeezeddwa ng'okulonda balina okusooka okwetereza okuzala memba abatuufu. Balagiddwa okulonda akakiiko abantu 3 be babeera basooka okwekenneenya amanya g'abantu abagala okulondebwa ku bukulembeze. Balonda abantu 3 era abantu badde application zaabwe badde bagala obukulembeze badde batwala application eri ba vetting committee yalondebwa. Abalondeddwa ekyawusinga obe nga ye ssentebe Fazila Nakayima ye muwandiisi ate nga yasebufu nga memba era ne basuubiza okukola omulimu guno bwangu okulonda kusobola okubeerawo. Obululu 63 omukyala Fazila Nakayima awangudde obululu 1011. Tujja kumukonsultinga tulabe engeri gye tufunamu constitution eyo. Mwena ndi mu kalubu nzira gwenja kulumirako obuzaire bwendinawo. Ndi mwetegefu okukola amazima n'obwenkanya. Mukasa Kivumbi yakusakidde eggulu lino.